ku mugundi mansion yo ye Muyenga enda soka stop ni mansion ye Muyenga soka tumayize ya Mukunda yokenzire ye Muyenga kati Mukunja abantu bandi yagadde okumanya bedroom mekaze tutuddemu wano ntwano waliwo diro kino ki waliwo abatabitegera naye nga baagala okubimanya wetutudde ati baba balina tegerera ku zaabwe ze bazimbye eyange basagala ati nabo bagitegeko amaanyi mangi okugitegeera kale tubaliremu ebisenge biri wansi kalagenda bale ebyabwe bino byange kati wano lino diro kiri kisenge aliwo master bedroom egenda kuba mu waggulu kuba ate oyagala sula wansi nze olaba nze ngina kusula mu master bedroom oba boleseewo oba osombyewa olina obijjangu banyonyodde nti gwasula waggulu nze king gwe king king tamanyi nti buno bwagenda osomba bagenda abo queen nze king bwagala okudda mu kifo kya king shiba bwagala okudda mu kifo kya king shiba sindi ye ate ojagenda obusombe somba obujengo obwanambu queen katungo gawa waliyo king okalegedde munyiga terutegera olulimi so okutwaliza awamu abagenyi bange abalungi sweetheart nsanso kulaba king namyoyo king nsanso kulaba mama mansion wano wolaba twasooka kugula awayita wano mpaka wali jolo n'atuguzaawo miliyoni zaali 3 we yatuguza miliyoni 3 tetwatya kutandika nenkubawo mansion eno ye yasookera ddala mansion nze nsulawo naye obuliri tubujjamu kakati buli wali wa Uncle Jona kubanga ajjukira kufulu yaayo waliwo etusanga nga bagikonye tetumanya ani agezaako kukola embeera eyo tusanzemu essanja naye waliwo agikozesa nkunja kasitaba yo ku 10 ozaliwa ajja n'aviwa ku 10 mpaka sawa so we twamala okuzimba mansion eno ne tufuna abagenyi ab'enjawulo nga ndi ne manager ono manager Songo twafuna abagenyi ab'enjawulo kalubiri temuli mikisaanyi temuli letatuwabe owange vaayo ku gwakuleese nalaba kapiripiti abasazeeko wano yakugwako nkulumi kakati ajja ne trending paka America mansion ene trendingira ddala paka mu America era tukola bwezizingirire okulaba nga wano wonna esituka ebeere mu bbanga kati abalaba eno n'abalaba entandikwa y'eno nga balaba ekintu ekyenjawulo Calvin Kayanja oyo tumwebaza nti okujja kwe kwakola kikulu ate yatusikako ku mukono naye bonna abo bembamenyera nga tebannajja aba Spice Dana yatuwa bloka ziri zi 99 ziri zindaba wali Doni Kulisi owa Skype is tours and travel n'atuwa omusenyu ogwo tripu 2 naye bano bonna bembamenyera nga tebannajja waliwo omusajja bamuyita Saabataasa Kasiko Mutaasa ye yatuwa omukisa ogusookerwako sera bisenga tubeereyo n'ogamba bandoga mbonaabona ebizibu byo byonna bisikulegende wa Kasiko Mutaasa ate abamu babamanyi mbu babaloga naye nga weetaaga just muntu kubuulira kutereeza bwongo obwo kati nze ebbanga lyonna mbadde nga bumanyi ndi serebu nnyo ndi wakabi ntambula n'ebikkiridde Kasiko yaŋŋamba toli wa kitalo teriyo wakabi apangisa kati kitegeeza kyeyaŋŋamba kisingana ono alowooleza mu ddogo nti walabika wali wanduga yayamba bwongo bwange kukula anti obeera muddu buli kusente gy'obeera okwatako nga landiroodi alinako percentage eyiye so buli kimu kitambula bulungi naye nga jjolo we yalaba abagenyi abo bonna bambi nga bazze ng'alaba amamotoka bagapaakinga wano ne wajjula jjolo n'atwongera poloti eri sugar mami jjolo ye yatwongera poloti eri eneddiridde wano mu mbiri yajinguza miliyoni 2 kitundu n'aŋŋamba ne bw'oba tosasuddeeko ogira ogikozesa w'oliyagalira olisasula beddawo oba otandikire ku kusasula eyo kale nga tunzika mukyagala kudduka mu jjuma tujja kwebaza abantu ab'enjawulo bonna twatandikira Balista Timo thank you so much mansion etambula wano eya Mukunja Atasera twebaza Ajolo Property Consultancy batukwasaganyiriza kuva ku ploti yasooka ku kibanja mpola wone we tuli mukozesa naye tunaba kubeera nga tusasulawo twebaza Saabataasa babalage n'abagenyi bakyatambula twebaza Saabataasa Kasiko Mutaasa webale nnyo wakola eddimu ly'amannyo nnyini ddala twebaza Spice Diana Spice Gadgets mu batwebalizeeko Spice Diana yatuwa block za 99 twebaza Calvin Kayanja yatuwa bloka twebaza Don Chris Top
watuwa trip z'omusenyu eziwerako kubanga tutambuza omulimu guno. Tujja genda maaso twebaze Siifuke Management. Abalina omuyimbi gwe bayita the Gladiator, the Emperor, kyasinza okuyimba mu ggwanga Uganda, ayimba abantu ne bakaaba, ayimba ennyenje nezikunkumuka. Gladiator the Emperor, omusajja w'amaanyi nnyo, ya trending e Kampala wano, waliwo gwe neerabidde. N'abalala bonna mwebale nnyo, n'abalala tubaaniriza mujje tutambuze, twekwebaza, webale nnyo. Katukutogende mu Juma osaale inshallah naffe tugenda. Tujja bbanga tukwataka n'ondi ogunaddako. Ono bamuyita Apple tukola naye Mujiro Property Consultancy. Alabika bulungi nnyo, alina ennyamuga, alhambanga akyuka abantu balaba bayinza olowooza mbali. Ate akola ku Bukedde TV. Apple ono mwebanye banyu vision kubanga tumuyina. Tine manager we bamuyita Chagaji ali side eri. Ne Apple webale kulabika bulungi. Oli Apple yennyini. Ate ne benkolaganye ko n'aba kumanyiko bagambe era Apple awomera dda. Ekubo tunuze eri abantu balabe mansion wefaanana abantu setup. Sound yo.